Uganda ekyagenda mu maaso n'okusaayisira kutumbula ebyobulambuzi nga ne mu kiseera kino yeenyigidde nnyo mu kulambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo wansi w'omulamwa ogugamba nti tulambula Lang'o ogumaze ebbanga lya myezi 2 nga gutojjera nga gwatandikira Mwankole wuuyo ne gutuuka mu bitundu by'e Busoga. Naye olw'okuba nti bwe tunaba tugenze London olw'okuba twali twagenda dda mu mukago guno era twasazeewo tupoliseze wamu. Kirala kye tulinamuko ekizibu nti oluusi bannakenya bakyajinga ssente nnyingi nnyo si luusi n'ekyo ekiriwo okuva e Nairobi ku kisaawo kutuuka Entebbe ssente nnyingi nnyo abantu baffe ze basasula. Omuwendo guno gulabika nga guli waggulu nnyo. Omuntu omayinza okutuna n'alowooza nti bannakenya kye bagenderera kwe kulemesa abalambuzi okujja mu Uganda. Tetwagala nnyo nga gavumenti kukigenda bwe tutyo nekye tugeza kugamba nti bwe tubanga tubalina ekizibu naffe ekyokuteekawo airline yaffe tuli mu nteekateeka okuteekawo airline yaffe. Minisita Godfrey Kiwanda Suubi ng'onoyiwa ebyobulambuzi agamba nti kaweefube bamukutte kannabwala era ng'enteekateeka eno kati bagyolekanyizza ebitundu bya Kyoli Omulizi District gamba nga Kitgum, Gulu ne Agago gye bagenda okulambula ebitundu omuli ebyobulambuzi nga Fort Patiko, Guruguru wamu n'Omolo Hot Springs ebisangibwa mu district y'e Gulu. Abantu aboogedde ku byobulambuzi just okubyogerako bayinza okuba tebakyadde at least 1 million. Tajeti yaffe endala twagala okuba nti at least tusobodde okubisikirizayo bannayuganda 2,000 ne babaako ebifo ebibakyalamu. Ekyo nakyo tukyukiriza bwe twabadde Busoga twalinnya olusozi lwa Kagulu n'abantu nga 600. Yongerako nti Uganda ebyobulambuzi byerina nfufolo era nga bingi toyinza kubibuusa maaso okuli n'okulambula amaka gaabo abaaliko abakulembeze b'eggwanga lino. Gamba nga Pulezidenti wa Uganda nga abatikidde Lang'o waziikibwa Dr. Paul Milton Obote era Uganda yasooka Ssekabaka Muteesa owookubiri Kone Idi Amin Dada. Yatulambule ng'ennaku z'omwezi 24 paka ng'ennaku z'omwezi 26 tugenda kubeera Lang'o. Tugenda kusimbula nga bulijjo, tujja kusimbula ku Chogamu Grounds, tujja kusimbula ku Lwokuna ennaku z'omwezi nga 24. Tugenda kuyita ku Kidyeri, tulina ferry ndoza kye Kidyeri mu Luganda Nakasongola ekiconnecting e Lang'o. Ekirokolo tugenda kusula mu maka agaali aga former president Dr. Milton Obote akokoro gye tugenda okusula. Tugenda kumala ennaku 2 abatulambule nga tuli mu Lang'o sub-region. Omwezi gwa Museenene gwassanyu na byewuunyo ku kalenda y'ebyobulambuzi ya Uganda nga gavumenti bweyongera okwagazisa abantu abeekolera egyabwe okwesogga ebyokutumbula ebyobulambuzi ekijja okubayambako okuyingiza ensimbi wamu n'okulwanyisa nawokera w'obwavu aziddeko ebbula ly'emirimu.